Agava mu America akulira amakomera mu ggwanga Uganda musajja wa Museveni Byabasaija ggwanga lya America liyisizza ekiwandiiko ebyobugagga bye byonna byalina mu America biwambibwe balina ne babadde akwagana nabo ng'alina emigabo n'abantu abo bamu makampuni gonna mu ggwanga lya America byonna biboyebwe taddamu bikwatako era n'agibwako visa taddamu okulinnya mu ggwanga lya America bamulabira ng'agenda awuba empale akwatibwe abitebye awo n'omusango ogumuvunaanibwa gwakuba nti okuva lwe yafuuka kaminsona w'ekitongole kino eky'ebyamakomera 2.5 mu 2.5 paka olwaleero abantu bangi bazatulugunya abatulugunyizibwa mu makomera ku biragiro bye abookebwa paasi abasalwako obusajja abagibwamu ensigo abagibwamu amannyo abagibwamu enjala abamenyeddwa emigongo abamenyeddwa amagumba abantu bangi abafunye okubonyaabonyezebwa mu kitongole kino ekyama mu makomera ati naawo eggwanga lya America we lisinzidde ne liyisa ekiwandiiko namutayiika. Ekiwandiiko kino kirimu amawanga mangi abantu bangi abateereddwako sanctions zino okugibwako visa wamu n'okubowa ebyobugagga byabwe era ng'ekiwandiiko kivudde mu US Department of the Treasury nga kiragira amawanga mangi gakwoneddwako mulimu Afghanistan waliyo Afghanistan abagiddwako nabo visa n'okuba nti ebyobugagga biwambiddwa Central African Republic nayo gye bali Central African Republic wajjeyo Jean Francis Bozize ne Mahamat Sela ate Afghanistan bajjeyo Fariduddin Muhammudu ne Khalidi Hanafi ate bwe tugenze mu Central African Republic tumaze Democratic Republic of Congo nayo babajjeeko zi visa n'okubawambako ebyobugagga waliwo mu William Yakutumba Wire Ngoma Michael Lukunda abonna bateereddwako bagiddwako visa wamu ne Muhammad Ali Nkalubo awo no Democratic Republic of Congo ate mugenze Haiti nayo bakoze kyekimu bajjeeko eno bajje ku Vitel Home abajje ku William Joseph wamu ne Innocent Home ate Iran bajje ku Majidi Dastijani wamu ne Muhammad Adastin ate Libya bajje ku Jefferson Koigi tugenze People's Republic of China nayo ne bajja ku George wamu ne Hulina ebyo kati ne South Sudan abatuva South Sudan batuddako nno Uganda bw'oba omanya obwedda temubula bulungi tugenze South Sudan South Sudan wano bwe tutuuseewo yo bajje ku go down Kongi BL Gataluku Nyanga Hothi wamu ne Joseph Mantio Wanja awo ne tujja Uganda wetusanze omukulu Johnson Byabasaija ye Uganda gwe bajjeeyo nti akoze omulimu munene nnyo okulaba ng'atyobola eddembe ly'obuntu naye ng'olaba amawanga gonna ge bagasse ne Uganda amawanga gonna mabaaya kitegeeza Uganda tuli babaaya South Sudan ggwanga bbaaya mu kutyobola eddembe ly'obuntu People's Republic of China ggwanga bbaaya mu kutyobola eddembe ly'obuntu Liberia ggwanga bbaaya mu kutyobola eddembe ly'obuntu Iran ggwanga bbaaya mu kutyobola eddembe ly'obuntu Haiti ggwanga bbaaya mu kutyobola eddembe ly'obuntu tulina n'eggwanga eddala wano Democratic Republic of Congo nalyo ggwanga bbaaya eddembe tulityobolebwa eyo naye nga mulimu olukwe lwa Museveni ne Kagame abateekayo ko n'abazungu abateekayo obucankala n'obuliyo abantu mu watu bafunire ebizibu kati n'obu ne Central African Republic nayo ggwanga bbaaya sanctions ziteekeddwako Afghanistan ggwanga bbaaya mulimanyi then kati geego kale kati katugende Byabasaija tulabe ekiwandiiko kye kimugamba
Ekiwandiiko nno kye kino, tusomemu tukiyiteeyitemu ffenna tulabe kye kigamba. Omanye Byabasaija ebimutuuseeko ne General we Museveni. Tukizza mu Luganda lu kuba kiri mu Luzungule, kati for the sake of time mpiseeseeko mu Luganda lumu, tukizizza mu Luganda lumu tukiyiseeko lumu ffenna wamu. Kigamba ebiwandiiko by'amawulire, ebiwandiiko by'amawulire, eggwanika erironda abakozi abatyoboola eddembe ly'obuntu okujjukira emyaka 75 bukya kiwandiiko ekirangirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna kiteekebwawo. Kale ne tutandika katugende straight ku Uganda yaffe. Tulabye Byabasaija bamugambye ekyomukulu ono, ebyobugagga babikoze batya era visa bazikoze batya. Ekigambo bakitugambe bulungi. South Sudan then Uganda. Bwetugera ku Uganda tutandise nno atuyiteyitemu tusomere wamu ndowooza mundabayo. Uganda kwe tuli. Uganda bwetutuusewo batugambye nti olwaleero yafeesi oba eggwanika erirondoola erya Amerika lironze Johnson Byabasaija Commissioner General ow'ekitongole ky'amakomera ekya Uganda Prisons Service okuva mu 2005 mu kiseera ekyo. Bagamba nti bamemba ba Uganda Prison Service benyigira mu kutulugunya n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebirala eby'amaanyi eri abasibe n'ebikolwa ebirala eby'amaanyi ebikambwe eri abasibe abakuumirwa mu bifo by'amakomera. Abasibe baloopedde okutulugunyizibwa n'okukubwa abakozi b'amakomera mu Uganda n'abasibe bannaabwe nga balagiddwa abakozi b'ekitongole ky'amakomera Byabasaija bakulembera baduumira. Abantu b'ebibinja ebitali binywevu omuli abavumirira gavumenti abantu ab'enjawulo abatobereddwa eddembe lyabwe, bannayuganda abavuganya gavumenti, bali b'ebisiike bakubiddwa ne bakuumirwa nga tebalina kufuna batulugunyiziddwa ne bakuumibwa mu makomera nga tebalina kwogerako na bannamateeka baabwe okugeza mu musango ogwaggwa mu 2020. Ekitongole ky'amakomera kyagaana ekibinja ky'abantu abali b'ebisiike n'abalwanyizi b'eddembe eddala bannabyabufuzi ab'enjawulo okutuuka ku bannamateeka baabwe, era kigambibwa nti bammemba b'ekibiina kino baagumira okutulugunyizibwa okutulugunyizibwa omuli okukaka okukeberebwa mu nnywanto n'okukubwa omuliro. Byabasaija alondeddwa olw'okuba omuntu omugwira ali oba abadde omukulembeze oba omukungu w'ekitongole omuli n'ekitongole kya gavumenti kyonna ekyenyigira mu bumenyi kyonna abenyigira mu bumenyi bw'amateeka ne bammemba baakyo bonna abenyigira mu kutulugunya abantu bano okw'amaanyi okukwata
bonna bano bavunaanibwa ab'ekitongole ky'amakomera Byabasaija bakola nabo baduumira balagira okutuusa obulabe ku basibe kubatulugunya okubakuba okubakolako ebyambyoni bingi bano bonna bateekeddwako emisango era Byabasaija nga yakulembeddemu tatakkirizibwa kugenda mu America era n'alinnyayo empale era ebyobugagga bye byabadde alina ebingi mu ggwanga la America nabyo kigambibwa nti byawambiddwa takkirizibwa kubikwatako wadde okubisemberera wadde okuddamu okukolagana n'omuntu yenna akolagana oba gwali yasigira okukwasaganya ebintu bye ebyobugagga byalina mu America yatakkirizibwa kuddamu okukola bizinesi yonna mu America oba okusuubula ekintu kyonna mu America oba okugula ekintu kyonna mu America oba okukola kampuni yonna mu America n'emigabo gyonna gy'adde alina mu makampuni ag'enjawulo gali mu America zonna gawambiddwa mpaka lwe balisalawo gavumenti ya America ng'eyita mu ggwanika lino okuba olukusa okuddamu okusobola okwakisesinga ebyobugagga bye bino naye nga bakataligirya taliddamu kubiraba nga kino kigenda kugenda mu maaso ne kwaba ababede abali mu gavumenti ya Museveni abakola bino nabo sanctions zaabwe zijja kati nno Byabasaija Alajana akaaba oloma bannange enfudde nze ebyobugagga byange byenkoze mu America ajukira omuntu eyayingira mu kitongole kino okuva mu mwaka gwa 2005 vuga paka tuli mu 2023 emyaka miyitirivu myaka 2 na kusoba omuntu ali mu kitongole beyagadde bano abantu kati ensimbi zonna zabbye ebyobugagga badde atwala mu America kati nno takkirizibwa kubikwatako wadde bisongamu olunwe wakikolera anaawulira ezinaava mu mpale ez'ebiraka bannayuganda abasinga basanyufu bagamba awonera kale era nga beebaza baganda baffe abembera mu America beekalakaasa buli olukedde nti bagundi mwebali kwekalakaasa amagoba gatandise okujja tugenda tunyweza ekintu engalo zigenda zivumbagira tutandise okubaako n'ensolo ennene zetuweza era awo kale President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine webali kulabisa webale kwongera okulaga ensi abaana abasajja be baani n'ekituufu kye bali abaali bekweka nga tebalaga ddala kituufu kye bali nga balimbalimba naye kati okuva lwe wajja n'olabisa wamma kati ensi bategeera era Gen. Museveni ali mu kabaga akomba Byabasaija yasabye dda Museveni General amutaase kubanga otusende tunaade yatutwala nga tubeera mu America ng'asubira essaawa yonna ebigambo binaakyukiramu ajja kutaka atondeka nnyuma zwi paka mu America naye ate gy'ateeka ebyobugagga ate kati nayo namusa yatuuse dda ku nnyoge abasajja bamutwala ebintu babitutte ate bwe bwavu bw'owulira abadde yeetegekera abaana be bonna abaliyo tewali akkiriza bagambye kaabe wa famire ya Byabasaija tageza n'olunaku n'olumu n'akettono n'akeddagala okukwata ku byobugagga ebyo twakyalakkirizibwa kubikwatako era tebageza kubisemberera n'olunaku n'olumu we babisemberera banaawulira agafa mu America era ono ajja bbanga bamuteeka buteesi mabuusu yakulira okusiba naye bajja kuba bamusiba busibi abiwulire kale bannayuganda twongere okupika twongere okukumamu omuliro ekintu kinaatera okujja kitokota wano akakka katandise okuvayo kale akawunya akawuga katandise okujja ng'oyo ettooke etandise okujja ng'empunga etandise okujja akakka kakafuluma mu ndagala mu ssaani ng'otandika waliwo gye bafumba emmere eyidde ako katandise okufuluma tunaatera okufuna essanyu Gen. Museveni atera okugwa y'ekigo Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alayire President w'eggwanga Uganda ow'ekkumi era Commander in Chief of Armed Forces ow'ekkumi ale tunyumire mu Uganda empya bannaye tuvimbe era tweyesunge okuba ne President w'eggwanga omulonde kale Byabasaija byebyo ali mu kaaba ali mu kwoloma tetulina kyamukolera naffe si ffe twamutuma okutulugunya abantu abyanenya mukama we Gen. Kaguta Museveni yamutuma okutulugunya abantu neffe situbalinaako buzibu tetubagambako mutulugunye abaana b'abandi musasulire ebikolobero byammwe kale naye Gen. Museveni nno bijja very soon buno obukejjekejje buno obutini buno tebutugasa nnyo twagala eppuuta ly'eddene lye Museveni balivumbagire wamma tunyumirwa obulamu ebikolobero byakoze nga biyitirivu mbaagala nnyo dunda lwana mwire kansaba nkuumire tujja kuba tuddamu tubigambe ebigambo bataayi mwera